No wo guba muliro bulire gulo twalabyeko ku mboozi ya Cindy omukyalo ono teyabadde musanyufu kagamba tasobola ku joininga Federation yabayaye bali banguzi banoonya ttooke byabadde bingi nabikubye zijja kubiddamu sometimes omaye muntu oyogere nnyo abantu balowooza olimbye wabula ate omukulu Bitem awamu abaddani ne Hanson bavuddeyo Hanson omuyimbi abavuddeyo ne basobola okubanga ate bamugamba ateke egoism down asobola okubanga ate akolera wamu ne banne okudevelopinga industry amalala n'okwemanya tebizimba newankubadde I love her boldness actually she's a woman that stands on her word wabula ne bagambye nti kyalina bakiyita ego it's not bukulembeze or actually standing on her word or anything bamusabya joining federation ya Edilisa Musuuza license twagifunyedde eri mu nsawo kati abawakanya mujja tusanga nga tutuuse gye tulaga kati tulabe emboozi eno. Congratulations. Thank you. Obuwanguzi tubutuuseeko. Federation amaye tubadde wano emyezi ebiri miramba tetwebaka tusula tutunula lwakubanga kulaba nga tutufederatinga ng'abayimbi era obuwanguzi obwo buli eri buli muyimbi w'e Uganda yenna. Era wenyini nga mutuuse kukula ekibiina gye mwali kiwuuma kisi kisanyufu gye muli ng'ababalyamu olukwe ne muvaayo ne mudda mu kibiina ekirala. Olwaleero kino kiri nti federation ekolebwa associations era ffe okuva ku wuuma ne tudda ku federation liba ddaala ddala era federation ne associations endala zonna federation yebezitwala kati ffe okuvaayo wuuma yandibadde na blessing yandibadde esanyuka n'abusanyusi nti abantu baffe be twasindika basobodde okuba nti bakola omulimu ogw'amaanyi. Tebabasindikangako era muliyo ku lwammwe. Ekyo mpozi Jeff yagambye tebabasindikangako muliyo ku lwammwe ne Cindy akyakaatira. Ekyo mpozi nga bo bennyini bawandiisa amabaluwa officially ne tukitegeera ate era bwe baba bawandiisa amabaluwa ne batubaga nti oba tebatusindika oba batugobye associations omuntu yenna abeera free okwassociatinga nange kennyini okujja okuva mu wuma nava mu Kawempe Division Music Association nezija mu wuma okwesimbawo nga president ne already association yange ekola ki gyeri so ne Mr. Jeff mbadde ngamba bino ebintu asizinga fire ne president wange Cindy kwa mu association ne asigaza owa president we bajje wano tukolera abayimbi kwa mukazi mukozi mukazi mulungi n'essaawa eno ajje ku federation president Eddie Kenzo tutambuze emirimu tewali yalibwamu olukwe okujja ku federation I was invited and I was sent by Yuma. Ebangamba baliro no message njirina wajja individually ani yachoge Jeff yenyine no awo Jeff wabanga kituufu nga yakyogedde abamulwadde wa mutwe kubanga nina ne message nga bampita tena yagirina nga bamuyita ne twesimbawo ye kenyini nampushinga you know to be whatever okulondebwa erinnya lyange nga liweereddwayo mwami Bebeku kubanga baali balondawo Jeff yenyini yayimusa omukono gwe waggulu nga no ani gwe tulona ku kya chief whip baayogera erinnya lyange bali luno bameka bawabali luno. He was among the people who rose his arm. Yeah, but the meeting over the weekend, it had a Friday. Yes, Friday. Yes, Friday. What really happened? Abantu basikamuka emigwagwa omanyi mulimu abantu abalina ebizibu ne ego mulimu abantu abalina ekizibu nti for example nkuyinako obuzibu tosobola kunkulembera ebyo bye byajjamu nze nabagamba ekintu kimu nembega nembagamba ne tujjamu feelings. Cindy said she can't be led. I think about the president wa Uma. We know more actually no. Are you guys willing to give her 100%? And this is what I talked about from day one. Ngamba Cindy ajja tule ne bana abantu tule fenna as for abawuma nabo tulabe president waffe tumuteeka owawuma nga ffe tusinga mu buki obunene okitegeera twasaba negotiations naye bambi Cindy bamunyiga code waliwo abantu abagenda nga bamukubira amasimu tokola booti togenda nga bamubuzaabuza. She's a very wonderful leader naye abuzaabuziddwa obuzaabuzibwa.
tihajati tashi sumaya kulikayo mumere hey badange mbatumiddeko happy Eid to all Muslim friends ba brothers abakulu n'abato kansubire mukwano yise muno nafuna kamere nsubire no Eid bayakwesanyusamu lwakuba Christmas abarokole temuyita abasiraamu wempulidde mbu waliwo ampadde message ne bagamba mba balokole namwe temuyita abasiraamu so wabula atabasinga balidde ku Swahili lusani ababadde tebalina babayita mwe balidde ddala namwe abampagidde olwaleero wabula ate akasembayo mbajjukiza nti woba olidde emmere ng'okkuse kozesa Skyview please funako okunywa kana abantu emmere tebatuga funako okunywa list kozesa ka orange mulimu abantu abatagala orange ngabanywa ka citrus choice ziri ezo mulimu abagenda okwagala ka fruity buli omu kana abasazeewo okunywa bugule bonna kabeere ka variety waka abantu bwe bamala okulya bafune ku kyokunywa ekya Skyview Buddu School of Nursing and Health Science joina okutwala omwana wo ng'omwana abadde yamazeeyo okunooba ey'omukaaga namba z'essimu zizo ku screen basobola omubangula n'afuuka omusawo n'alabirira maama enkyoba bajjajja ate n'asobola okuba nga naye ng'omuntu munnange muntu wa buvunaanyizibwa mu society abazadde tebamulemerwa ne bamutanga mutono ayonooneka abalala batekamu ensimbi the My Own Platinum Wellness Pass akubeerabira tukubire ku namba essimu 070884 2822 tuli wali ku Gaba Road main branch eri Buziga kuwora pampa nga wakava ku Teletubbies School wenyini nyini awakapande kafe kali ku main road off Lumala access 10 meters oba wakava ku Lumala access otukira ku Platinum ku gate ya fe simanye mmere yenjogeza wete dobozi ngaligeze nyongera kubanga atemba jjukiza nti aba Aropex Style Adhesive be bakola cement akwata tiles gwotagenda kusanga wantu walala wonna asonolwe ekyo gwabadde ali mu kuzimba nga olaba tiles